Kati oluvannyuma lw'ebyo okubeerawo twafunako Abitex nga ali ne Mayinja ku stream nga Mayinja alinganga agezaako okutereeza ebyaliwo asobole okukomawo mu industry. Oluvannyuma olwalabye kwali yen skin nga ate alina chapter endala jjaguddewo n'agamba nedda seetondangako nayitondera abawagizi bange sooka ompe ku Uncle Mayinja. Nsaba kunsonyiwa buli gwe nanyiiza tusinkane ku stage tudde music olina obubaka tubutwale obugenda okuva ku stage ekyo mwansonyiwe tuddemu tuyimbe emiramwa nagimbiranga mmwe mube nga mukiwuliriza oluvannyuma mujja kumanya amazima. Kyagulanyi n'akuyita ne Museveni n'akuyita stage ezo zombi n'aziyimbangako. Kati mbadde njagala mbe muyimbi. Ane ne wale jakwata ku mabikonde era jakuba oyimba. Njagala abenziremu nga bwe nayimbanga. Okuba kati ndabye nti kitta omulimu gwange. Waliwo sayidi gye nja okuleka. Bwena azivemu ku stage sayidi ya gavumenti nja gireka. Kubanga omulimu gwange gwali gutambula bulungi nga ndi ku sayidi y'opposition. Chance ya Bobi Wine sijetaaga andi siberangako munupe kati chance omuntu asinga ojetaaga Ronald Mayinja big ayabo Bobi Wine no verse street n'agamba musonyiwe Ronald Mayinja anti kali nange nsabidde Mayinja kubanzi saagala chance nange omukisa ogwo nengukwata nenguwo muki agwetaaga ennyo okusinga. Ensonga muto wange alien skin gye yogeddeko te chance Bobi Wine gyamuwa ajweba Mayinja njogerako ki kyenjagala okugamba nti muto wange alien skin kyalina okumanya nti nze sisabanga ku Bobi Wine kisonyiwo wadde abanuupu ekisonyiwo nakisaba bawagizi bange abaali banyiiga nga bagamba nti Mayinja tokyayimba wadda mbyabufuzi ffe twagala nnyimba so abo bantu benneetondera ne mbaga tujja kuddamu tuyimbe n'olwekyo ekisonyiwo kya Bobi Wine sikyetaaga era sikimusabangako. So ako kembadde njagala okuwabula muto wange alien skin abenga akafuna. Ekibuzo ngeno kusembe mu dakiika emu. Luno lutalo oba waliwo omwana ayagala okuzaalibwa kubanga buli wabeerawo okuzaalibwa wabeerawo obulumi. Alien skin ayagala kuzaalibwa mu mbala mpya oba lutalo kubanga nze bwe ndaba alien skin okuva ku ntandikwa. Tabeeranga ngako wansi wachi agulanyi. Nti newe yamwanira kwa love beach nga twali conflict. Era yaddamu nga bwe yakola ki? Bwe yaddamu. Era bwogeragana ne bino bifaanagana ne byasooka kola ki? Okuddamu. Kyeki balowooza sandikana okusobola okubeerawo olutalo oba just alien yayagala kwe-identifyinga. Mu dakiika emu. Ekisookera ddala alien skin okujja kweffenafena abasinga twakulabiraawo nga tetwakupima oba tetwakutegeera nti kugenda kubeerawo ekutyo. That's why ntina achallenginza abantu bangi nnyo ne mu ngeri gye tumujajinga n'okumwanalizinga. Naye obeera ng'ogoyinga mu details n'ebigambo byali mu kubeera ng'akozesa kikulaga ng'omuntu eyajja nga ali ready okubeera ng'afiira ku kyakkiririzaamu ng'omuntu. Ebyaddala tukkirize oba tugaane buli muntu ateekenze course ey'okubeera nti yeŋŋanga Bobi Wine oba n'abawagizi be mu ngeri naddala mu ntegeera y'ebyobufuzi tebigenze bulungi nga n'omuyimbi omu yaliko ku live awo n'amaziga n'agatulisa n'akaaba n'ayita gavumenti weeyaayo ng'obuyambi takola ki tabulaba. Alien skin ndooza yasookera ddala okubeera ng'avaayo n'abako engeri gya standinga ku feet ze n'abeera ng'akola ki ng'awangula. Owookubiri ndowooza ye Bebe Cool ye yasalawo ku day one n'agamba nze ndi wa yero n'abeera agent wa yero n'abeera kada wa yero era abantu namutegeera. Ndowooza amaanyi g'abo abawangudde kubanga si bankwe. Webale nnyo. Kati obuzibu nga tudda ku kya Mayinja singa obumpadde akakisa. Nti yes, nti Mayinja essaawa zino oyimbye Africa teri ayamba, oyimbye tuli ku bunkenke, ensi ekwagadde olwa article gwokozesa okubeera ng'otakolinga social issues eziri mu kubeera nga zikola ki azinyigiriza abantu. Then at time X ate nodda ku side eri gye wali obeera ng'okolokoota. Ate olubaito n'akumalayo budde n'okomawo side eno n'oddayo side eri. Abantu ato kibatayagala. I believe Abannayuganda nga bo bali tolerant naddala ku muntu nti nno nze nsazeewo bannaye njaka green singa bagamba nti nze wuuyo. Yes, nze ndi kino. Yes. Alien skin ze kyendaba kyali mu kukola kye kituufu kyateekeddwa okukola. Bwe muba mujjukira Good Life bwe yali ejja
yali y'amaanyi nga ye distance nze mba big firi amaanyi gatandika kendera ngezemu nezaawo enkolagana nabo. Eddie Kenzo yali yakajja ng'alina distance wakati we n'abasajja bano abasatu kaliya ye yali edduka misinde paka bwe yadda nazzaawo enkolagana. Njagala ombuliro olwaleero ki ekiremesa King Saho okuba akajja okubanga asobola taking over industry eno nakati nga bawummudde. Ali submissive eri Chameleone. Naye yamala n'afuuka submissive eriani eri Dr. Jose Chameleone. Alien Skin ekyamukola kwe kujja nga tajjidde mu shadow y'abano bonna era kyalina okumaintaininga kwe kusigala nga abakuumidde ina distance. We are in the same business but we put a distance. Kigenda muyambako okusigala nga akola ki nga sustaininga bw'anakkiriza n'atuula mu shadow y'omu kwabo kitegeeza agenda kukola ki agenda kubula so alina kusigala nga ali independent standing ground zize. Neyanze ge bamita Frank Antambi bamuyita Kasirye. Nze Saimo jo nabaddeko mu meeting za Honorable Sewanyana agenda kubanga ayanjura era nga kasente bakamuweredde ddala ngenda balekera emboozi eyo mubere bulungi Mukama Katonda bankumire.